Ettaka eryogerwako liri mu kitundu ky'e Kapete mu tawuni kanso y'e Kiboga nga liri mu bunene bwa yiika 4 wabula ng'Obwakabaka butegeezezza nti ttaka lino bwalifuna mu mwaka gwa 1925 kyokka nga kubakubiddwa mu mbuga omuli David Nsobuga, nnyina Nnandawula Victoria Kisomose, Kintu James awamu n'abalala 4 bajja balyesenzaako mu lukwesikwesi otandika mwaka gwa 2017 ne bwe butuukidde kati nga baagala kusiisirira ddala. Ettaka eryo Obwakabaka bwalifuna okuva ku famire ey'omugezi Ttaka Munaakulya. Ttaka Munaakulya yali musajja wa Kabaka ku mulembe gwa Kabaka Daudi Chwa. Yafuna square mile 8 ettaka erimanyiddwa nga Singo buloko 655. Okusinziira ku minisita wa gavumenti z'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda era Ssabawuliriza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika ategeezezza nti bano bazze nga bagezaako okukulupya ebiwandiiko mu ngeri ez'enjawulo basobole okubuzaabuza ettaka lino, wabula ng'Obwakabaka si bwa kuwummula mpaka ng'ettaka lino lizze emikono gyabwo lisobole okukolebwako emirimu egijuna abantu b'Obwakabaka nga bwe kizze nga kiba mu myaka egiyise. Ettaka lino ne balifunako ekyapa. Basooka nakukozesa omwana omuto, omwana Regan Sempewa yali wa myaka 9 ne baliwandiisa amannya ge. Kooti ewe ekiragiro ekikakasa nti lino ettaka lya Bwakabaka. Wabula ye minisita amyuku wa gavumenti z'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki ategeezezza nti Obwakabaka si bwakoma Kiboga yokka nga bwakwongera okunoonya ettaka ly'Obwakabaka eddala eriko abagezaako kulyesenzako mu ngeri ey'amankwetu, era n'asaba bonna abalina obujulizi ku ttaka ery'enjawulo ligezaako okutwalibwa mu ngeri y'emu okuvaayo okuyambako okubagondeza emirimu. Obutassisa mukono n'obutaggwaamu ssuubi ettaka lyonna tujja ddingula. Tusaba buli yenna alina obujulizi okutuyamba ku ttaka eririko enkaayana abantu bagezaako okweza akutuseeko mu bwangu nga bagamba nti otakire nga tonnakitenenya ndusu. Wabula abakulembeze okuli tawuni Kiraka w'e Kiboga awamu ne ssentebe wa LC5 bongedde okutangaaza ng'ettaka eryogerwako liri erya Kabaka. Kubanga kirabika bulungi nnyo nti ettaka eryo okuva obwedda lyatambulira mu ttaka lya Buganda. Ssaabasajja ettaka eryo yaliweebwa abamu ku baweereza bwe mu nnono ey'edda nga bakkaanya. Disani Kyeswa, Dream TV Amakungunte.